Franklin Kyesimire bwe yaddukira ku poliisi y'e Kawempe teyamanya nti okumusuubiza okumuyamba baali bamulimba. Ensonga z'essasi eryatwalibwa awakaawe mpaawe yazinoonyerezaako, kyokka essimu amyuka RDC Kasangati Juma Kigongo gye yakubira Lawrence Muteesasire wa ISO waakiri ye yasobola okumuwaako emitwalo 10 zokka ku 8 ze yamutwalako okumuyamba. Namujjako 8. Bamujjako 8 mugabo okukwata era agenze mu office. Mitwalo si 8. Yali mitwalo 7 yaweerezaako 10 ne 15. Kaakati ekinkubisiza essimu mukyalo ono omwolaba mulwadde birwadde bingi muddize ssente ze. Era namugamba tengenda kaba. Muddize abantu be wakwata tewaba mulaga wamugamba bwe wakola tolaba akimanyi bulungi tewali yakwatibwa. Akimanyi lwakuba buli lunaku akyusa statement. Yagenda ne wanga disewa erubaga era nabo ne bankobera lwakuba kyo yagende nayo noonya ssente ne b'omuwamu installment omuwe. Nzagala lumu awulidde wama gwe noonya ssente oteekenga ku ssimu ye. yagala ssente zange nga lumu. ngenda kukolagana naawe okutandika enkya. Kale enkya jangu tukyandolinga kale bambi kubanga abadde wano n'abasolti TV nemugamba ebintu tetubiteeka ku TV. Mukozi wa gavumenti emitwalo kale ampesa zamanyiza wapa kale nkugamba njagala ssente zange gwe Lawrence. Lwakimunziba mutunda. Mukazi wattu yatunulira ssente ze ng'abafere bazitwala, kyokka nga mpaawo ayamba. Buli gwe yanyumizanga byayitamu ng'amulangira busiru. Nange namwe mukirabe kati nze ndiwakukolera abantu. Yagamba nti musirikale waki wa ISO nendaga ddala bw'oba kiraba kiri feeya. Lwaki namwe temukitunula? bamuyitaani Muteesasire Lawrence nendaga ddala ku musala gwafuna lwaki omugamba mpe installment saagala njagala kale mpe 7 gamanyi 8 nzirese 8 mpe 7 naye namuwansa 8 kyange. Kati lwaki yabakwata mwezi mulamba ng'ate ebikolwa alina ye yazija kozaki nga taabakwata munada mukole n'obwenkanya. Njagala ngenda mugamba ekyajja ssente zange RDC tomukiriza kumpa bitundutundu nkoyi namenyeka ninetunda ninkola ki lwaki mwagala kunjogoza ebikyamu. Njagala ssente zange zebandidde mbonabona sinabyana kuva ku makya sinalya. Ate omusirikale wa State House alyata omunaku alyatanze nga ndi mu kizibu mubeere feya mumpa obwenkanya nga sikyekyo nze mulimba onandi ono ekyo zituke nazaalibwa nze ndi ndogoyi kukoleramu abantu nena bwe nafuna ekisa bwe nakola ekisa nimba nga ndi mukumenyekera buli omu. Wakati mu bino byonna RDC Kigongo ow'e Kasangati yatutegeeza nga bwe yayimiriza byonna ebigenda mu maaso ku mayumba g'ebulamu Kyesimire ge baamufera. twagala tuyimirize n'abantu abalongoosa ennyumba okwali Kalimanywera ow'okumubba. So kati ngenda kulagira poliisi egende mu maaso ne town clerk okulanga ekizimbe ekyo kisooka kiyimirizibwe ate ne poliisi investigatinge obufere buno gye bwatandikira ne we butuuse. Naye ate bibadde biri awo abazze agamba nti officers abazze mu nyumba ye nti kirabika baaleseemu essasi kye tutanabakakasa. So agenda ku ansalinga abuulire DPC nga bwe mutegeezezza
okulaba nga n'ekyessasi tumanya gye kyavudde. Emboozi eno twagala nnyo ebeereko beeyamba. Tubalaze neera obukodyo bw'abafere bangi bababbye, waakiri katubeereko ne gwe tutaasa oba gwe tuwonya. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Rasowot TV Omunnyo.